mbadde nkebera olukala lw'aba guilty presidents abatonotono abaddeko e Makerere kuba ndowooza batandika mwaka ndowooza gwa nkaaga mu esatu Makerere okubeera nga efuna guilty presidents gira emyaka egyasooka babangamu ndowooza n'abantu babwe mpolampola naye abayizi okufuna demokrasia just 1 year after Uganda attained her independence mu 62 then mu 63 batandika okulonda aba guilty presidents baabwe abo abakulembeze b'abayizi era obutunulaawo bw'olaba abantu leero bamentalinga abantu bano bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga erya Uganda toseka Zake gogambye Zake siwe Makerere Zake wawana endejje kati leero Makerere yaliko si ndejje genda maaso anna ebintu mukatiriza nnyo amatu abaguilds abafuzi Mbadde nkutunulira indaga banagaba bakasuka sente n'obusungu ojja mutuleetera naye guild naye tuli kube Makerere yes mbadde nkubuulira nti tuli ku myaka 10 otunulira n'olaba amonaffe olala otono ateeronda yaddawe ennaku zino oba ali luddawa ndowooza oba mwali mu UPC empolampola naye olaba nti musajja mugundiivu alona otuno I think siyawekerako Justice Alfonso Owiny-Dollo bwe baali bajja ewa Katikkiro kumusinkana nasemba okumulaba ndowooza awo nange ali ku kiwayi kya gundi kyakena oba ekya Jimmy Akena UPC president general wa UPC era bwe yavaako munnaffe Jimmy Akena yamulira mu bigere olaba musajja mugundiivu yazima kuba president obweggwanga erya Uganda n'ateeronda wadde yali mu UN tumujjukira era wano mu nteesiganya ezaaliwo bannaffe bannaddiini abaali baagala okutebenkeza mu Elders Forum yalimu nnyo kale oyo naye musajja w'e Makerere omu ku baasooka eyo atwogera Professor Omugenzi Professor Mutebire naye yaliko guilty president w'e Makerere kale nkuwa liste y'abagumu bangi nnyo abavudde mu nteekateeka ey'okubeera aba guilty president ng'olwaleero bannaggwano bantu babitiibwa mu ggwanga waiswa Norbert Mao yali guilty mu 991 olwaleero president general w'ekibiina ekya DP ekibiina ekisinga obukulu mu ggwanga erya Uganda minisita w'ensonga eza ssemateeka era ng'alina n'enteekateeka ey'okulambika eggwanga mu constitutional review oba oliawo n'enteekateeka ez'okuba nti obukulembeze bw'eggwanga nabukyuka mu mirembe mwaka ogwa 2031 naye yava Makerere 2031 yagambye 2031 obadde owulidde tugenda kulonda 31 ndeeta omulala nedda bisana Dennis Mukasa Fred Dennis Mukasa Mbidde naye yali guilty president w'e Makerere ye deputy president general Makerere President General, Deputy President General wa DP Iyala former MP wa Iyala Ana Deke mwaka wa Parliament so ndowooza olaba nti Makerere badde no mukyala ow'eziti Mukono Nabukenya wa gundi erinda yaliwo ekyama okuti yaliwo Makerere kati waliyo Dennis Onekaliti Dennis Onekaliti ye mbaka w'ekitigumu aliyo kati naye aligildi w'e Makerere kwegamba listi mpanvu olaba nti ementalinze national politics Waiso ali akolanga ki Waiso ki mufumbiro ementalinze abantu bangi mu byobufuzi omwana muogereko bementalinze bangi abavudiyo mwalimu by the way ndowooza olwa politics w'e Makerere ne Bobi Wine teyali gildi yaliko omuyizi waayo njagala kuba guilty president kati n'abayitayo bayitayo abakungu bayinza kuleetera nti bementalize mu byobufuzi nga olwaliro bali ku political scene nga batandikire ne wansi nga ba guilty president mpolampola munafe Asumani basaalirwa president general wa Jema naye yali guilty president wa Makerere era gyeyava ndowooza singa bannabyobufuzi beeyisaamu nga Asumani basaalirwa nze njagala nnyo ebyobufuzi bye biragerera maturity ayogera ensonga ng'olaba ddala nti ensonga agyogerako naggwanga si byakukyamuukiriza kundi omukadde wange Rutamaguza atabayita political bling ngenda okulaba nti Asumani baserengejja za mu politics ebyobufuzi bye biri class bambi kale twongere tugende kubalala bangi abatambudde katwala okwogera ku bantu ab'enkizo kale mu ggwanga mbadde nkuleetedde political sphere kubanga era bw'otunulira naye n'abafuzi bangi speaker wa parliament former speaker
omukyala Rebecca alitwala Kadaga mateeka agasomera Makerere era omulengedde okuva ddala kumpi mu 95 n'okutuuka olwaleero legislator era nga bw'otunuulira omukulu gwe gwalese bingi byatambuzze nabyo former speaker munaffe Jacob Oulanyah naye yali musajja we Makerere kale ndowooza Makerere list is endless bangi nnyo botandika kumenya nti ono medadi bonna abasajja bagundiivu Katikkiro Charles Peter Mayiga mateeka agasomera Makerere olunaku olwaleero bw'olaba nga bantu bamentalinze bakuumye ekitiibwa kya Makerere ndowooza bagenda eyo we build for the future naye tugenda kusibulira wano ndowooza twagala okwagaliza bannaffe ebikujjuko ebirungi eby'emyaka 10 abayise Makerere n'abateekateeka okuyitayo tugamba nti hundreds of thousands have been trained kakati mu second century emyaka 10 emirala tusuubira millions and millions loading ezigenda mu maaso okubanga nazo zigenda kutendekebwa era twagala buli omu waakiri ebikasale bikakkanemukko Makerere abeere ngaali affordable ne private scheme ebeere nga ekkakkanamuko abasasulira abayizi twali ku gavumenti mpolampola naye era tebyali byangu nnyo naye n'ebya gavumenti era byakyuka tebikyalinga ebyammwe bwe byali abaana bagamba akasente kaabwe kalwayo byakuba kaji tomanya busikimu bwetambula ekigambo kyange eri abayizi abasoma ku matendekero ag'enjawulo kyoyagala okwonoona olwaleero kyaliwo ne taata omwe yasomera bw'onookyonoona gw'ozadde agenda kusomerawo good morning kale katusibulire wano olwaleero tubagaliza akaseera akalungi tujja kulinga n'enkya essaawa ze zimu esabe Katonda akume eggwanga lya Uganda mbeere bulungi